kyensanze ku hotel. Kiki? Omanyi maama kyakoze hotel. Maama akoze ki? Astressinze buli mukozi. Nsanze hotel yena nekyankalanye abakozi bonna bakyankalamu manager buli kimu nze simayina kumanya simayina we kubanga njagadde okwekontrolinga naye nga sikyasobola era bwana kugamba mbuno nayombye naye ojja kiraya nfire wano enjala nga mukubanga kiraya nti nange nina kiraya ntu wange abadde andi bubi angamba mpe emmere benamutuma bajja kwetoloola kumalayo mwezi mulamba naye kati bwe bakulopedde ate newandize nongamba bulungi maama kibino byempulira nebyempulira naye ongambye vaayo kotere kati kale sebo kalingende maama nsaba kunsonyiwa maama nsaba onsonyiwe kati hotel ugenda nsonyiwa nkusaba busabye onsonyiwe sigenda kukiddamu naye nsaba kale bwoba ogenze ku hotel abakozi bakwate bulungi babeere mubeerenga mukolagana banze nsaba mmere because baba atalina point because tekyansaba okukola sijja kusobola kifa tekijja kubaawo so kati naalisabi omufunire omukyala oyinza okuba olina emikwano gyeyo bawuwa nga balina abaana abalungi abaana bategeera batamuyise bubi banaasobola okutegeera then mufunire omukyala zumuludde n'amaalo oba gabajjawa amazzi gonna ne gamumaaso gabwe pya olubuto guno gwonna ne gakkirira Jude singa kibaddewo obaddewo we kijjidde wano obadde ojja kirapinga mbimugamba era ne wali namugambye kakati aba amazzi gonna ne gamusammukira yenna n'atunula nempulira obusungu n'amala okulaba nga n'agenda nga amansula bw'ati mutuufu ekintu kyanyiizizza ninga naye kino baakijjawa kyonna kyekyayiruukirira kiti kiri naye era Robert ankubadde okufunira omukyala kati nze obudde sibulina obunoonya buki omukyala omutuufu kati bwoba tobuyina kabimunzikiriza nja kunoonya mpola paka gwe munakkiriza nti yono naye nze kyenjagala kyekyo dadi jjukira ebintu biwangama nga tukyali eri maka geeri katusigale nga twogera ne dadi naye dadi kino tekigenda mu myaka gye kimaze nga nkugamba ekizibu emabega kati sikyakisobola kukikkiririzaawo bwomala nti ogenda kirowoozaako baaka ekyo sikyakisobola njala tuteese kati nga bwe ngenda okuva wano ngenda okuddamu okulaba munzikiriza mami owono tugenda kiro tukiwuliriza tugende omwana munoonyezi kati nze budde ngenda bujja mukazi kati sina kyakukola kubanga tesina kunyiiza mutabani wange kisobola kumuyinyiza tulina okukola ekyo kyawulira kyayagala mpozi twogereko ne maama toba asobola okufunayo ku families ennyungi ezisobola muli abawala ab'empisa naye nze sagala mwana wange adde mu kufuna bino bakazi abo abamusumbuwa kikyogereko ne maama kiggwe osanga gye anaatambuza ku nsonga eyo faatugambe nga amufunye twalumba oba Robert tumumulira tewali buzibuza tujja kwogerako ne maama kale nange kamalizeeko byenkola nawe n'obuzibu omusajja wattu akole yadde akantu tekitegeerirako ddala nze tekitegeera natunudde bweti nensirika neŋŋaana ye tukigondere bugondezi oba kati firimu eyo weyaggwera nga firimu sitaafudde mukyali wanene era mukyanyumya ebiboozibozi byammwe eyo gye mwalabye eyo muli awo mulemye okukola nabagambye wano mugenda ggobwa oyo betugamba wuuyo yeefudde mukamaneja yeefudde buli kimu kyonna tuyamba omuguli wano mugenda ggobwa omukwomu buli omu adde ewaabwe muli wano wajja era mukyali mu biboozi byammwe bye munyumya ebitaggwaayo mbategeezezza nti mu kugobwa mumwe bali kikinga temwatuse mu kamitingi kemulimu zitano maama naye basaze wano basaamirira wano si mitingi munaye tulina ana badde atusumbuwa uyo atufukidde ekizibu wano kati azze nnyabo maama nti agawa amateeka nti nkwe longoosa atugambye emaneja yagoba yakola buli kimu kino kyoyise ekizibu kijaawo bamuvuma nno nomuvuma mbu kintuntu abo obayita bakuno abo bava bikubiŋŋamba nange ate mbaddewo akati nno mbabuulireko Judy oli munnankwe mbabuulireko
byonna byabagambye mulina okubikola n'okugobwa musobola okugobwa era nanga ye yabagoba amajangu tugende nabayo ne mama gye tuddukidde tunaye atweki Tamimu byonna byabagambye oli kasajja kazibu nnyo oli wakulabira ewala gamba otegeera maama wejjeemu Judi bitengo nze nabaga Judi bitengo oli bitengo kakati bamwagala okugwa mutunde okutule naye bannange nze nange kankole manager abaagala obbasala ssente mugira mutuula Asikali nzigulira. Nange oli mukambwe ki? Nzigulira. Kiki nga oli mukambwe ki? Soko mbulira. Bano mami ne daddy bansumbu. Ate bakoze. Bagambe njagala kuwasa banziza mu bino na bino musinga tugenda kirowoozaako bagenda kikolako mbaganjala kuwasa kubanga ekiseera kyekyo ate bali mukunziza mu bino. Nzigulira ngende. Wanyadekere jagogo. Mina ngede kakopa na beti. Dayo ni kilo kichitayo ne beti. Chui. Iboko ni kilo kitaka nini? Yalama Yesu joke deke dejo ko jamni ayaw ni ngakane be kakina kane beba beti ngamanyajo Asikali wanji bichi byoyoge nze bade ndikweba sakatonda ntiki anti luli nakugamba nkwagala notandika okumbuza busa notandika okumpima nogamba gwenze njagale gwa asikari gwe naye laba nasabanga katonda nenerabira nokwerabira nengamba akambiveko kirabika katonda tanjagala ku nsi kuno naye laba katonda nebolwawo nomusaba nalwayo okuyanukula ebizibu era kwanuka naye leera kundeeta ntiki ogenda kuwasa ate ogenda kuwasa oli mulala kubaganyeza obuveri okugamba badde nkugamba kuwasagwa Jajja nkuwoninga ogusembayo. Komaawo Jajja nonsonyiwa okupointinga mu naye jajja ebintu ebyo sibyagalirako ddala. Kiki? Jajja weesibye ku eno hotel. Kyekikuleese wano kuntandika kunjira. Jajja nze siri nno kusaaga jajja. Jajja nkwagala nnyo naye ku kintu ekikwatibwagana ne hotel. Hotel ya kojja mu gyesonyiire ddala. Mumbejja. Nze nazze wano kutereeza mirimu. Nazze wano kutereeza bakozi bali. Otereeza kijajjanga n'okusoma tewasoma. Mwagala nnyo tubalange. Ani yakugamba nti nno okusoma ge magezi? Ani yakigamba? Era olabye bw'oba olowooza nti bw'osomye olina amagezi njagala okozesa amagezi amazaale ge magezi. Kati jajja ne hotel teyataga amagezi mazaale. Amagezi amazaale gatwale eri mu kyalo kyammwe ogalekeyo. Jajja obadde ki? Jajja kankubuulire njagala owulirize bino ebintu wansi. Sigenda kuwa beetu kweyagalya mu bintu bya kojja. Jajja oli bw'atyo bwe yali yagala bintu bya kojja nayonoona wano abantu nga vuma abakozi akola kyakola kiyeefudde owakabi ennyo. Ne mugambako kati jajja sagala naawe onfuukire buzibu wano. Nkwegayiridde weesonyiwa kojja. Nze jajja tokimanyi nze ndi mumbejja. Oli mumbejja nkitegeera naye wano wawo. Kojja. Kati kojjaawo lwaki taŋŋamba? Ate omanyi otya kojja tasobola kugamba oli musajja. Naye kati nze asobola okikugamba. Nannyiniwo tannaŋŋamba era yalaba nti ntereeza ebigadde bigaanyi. Kubanga mmwe wano abawala mubatiitiibya babajooga tebabafaako nze mbaligolola ate kati oŋŋamba mbu mbakola bubi. Jajja abawala bo wano tebalina buzibu. Singa badde tonjagala badde togenda kusobola kuvaayo eri yonna n'ojja n'ombimbulira. Sigombuziza. Anti waze ng'oli mukambwe naye kati oyogedde era oyogedde alaali tuno. Ogenda kuwasa era nze. Asikali. Wanange nze nina omukisa. Laba we ngenda kugagawala. Ngenda kufumbirwa omwana wa mugagga. Kati nawe kati kyali bosi wange naye mwami. Naye oti zino mmeka? 3. Ate zino? 2. Ate gulawo ngende. Bade tukyayogera. Wakati otegeera obadde manyi oli obwongo bwakyankalanye ne kongana 3 2 gulawo ngende. Nze love yenkyankalanyisa. Kwani? Kugwe omusajja wange omuwo. Asikali va mu by'okusinika ebinyo ngenda nze bwera. Nze ne bansinika nenkola ki naye nze nkwagala era nawe onjagala naye toyagala kuŋŋamba onjagala. Kale mpa ebisumuluzo byakali kageti akatono. Bw'oba olemedde wano ngende. Oli omu wano waayita ate waliwo awalala. Kati ani agambye nti ngenda wasagwa?
ogenda kumpasa Ani agenda era nkwagala? mukyala omu bwenti Katonda. omwana w'omuteeso Ntandike gwe njaga mpase gwe. era ogenda kunjaba kiki ekiganye kiki kabinako tewali kiki ekitali Kikyokyusa. figa ate waliwo ekirala Okyusizaani. ogwe mwami wange Katonda wattu. Asikaye tonkula kuwaya. Obo yala kuwulira kikindi. Gulawo ngende. ngenda kuvuga akamotoka nga nkufumbira Kwani? ko gwe omusajja wange wogwo Mama. Ngenda kuwasa gwe. ya ejo kaurida koniko ke ya une mali aya une malore ya ejo kaurida koniko ke ya une mali aya une malore laba wede yagala naye gwagenda bafula ekizibu wano bakola ebintu bya bulungi gwe weefudde ebbereje wano tolaba kyalina kukola kubanga nze mumbejja kankubuulire oyo gwe weesibako nti kojja yazaalibwa ddi ne nnyoko nyoka ali mu kyalo era muganda wange yazaala nnyoko wekka ono nfuuzi eri awe terina gundi ate kati gye weesibako bw'amala na maama we najja wano n'agamba mbu omwana wange oba saamuzaala wano binyiriza ddala saagala kuyita kojja nfuuzi nga yasobodde wano balabirya mwenna ate ebintu by'oluganda nze saagala kubeera nga mubirondoola ki otulondoole ki jajja nno nze ebintu ebyo bimwoga binyiriza ddala bikunyiiza naye n'omunnange nze nsobedde olaba naawe omwana omutoova eri ompalampi nga n'oli omuntu omukulu tannaba kumpalampa gwe lwaki omuyita enfuuzi nga yakulabirira anti kaakati gwondeesa obusungu busungu kijajja ndaba ekintu oba kitereera ate naawe kyoyinza okweyagaliramu ki nga tewali bwe tolabanga kati bukyanganzija wano waliwo ekiteredde ekikyusekyuseemu jajja nkugambye nze tewaliwo kati kyengenda kuddamu toyina kyoŋŋamba nkugambye weesonye hotel nja kwekola ekintu ate kenajja wano nina okukola ebintu byona nebitereera nembimaliriza nkugambye ogusembere jajja sagala kuddamu tojja kuŋŋamba abantu mumbejja tamanyi nti nze kati nina okulaba nga nfuba okulaba nti nno oba wakiri wano wafuuka wange lwaki nali nzigiridde muganda wange yafa takikoze buli kimu kigaanye sirina gyendaga nina kulaba nti wakiri nnemera wano bino ne bifuuka nange oba ebyange maama bw'ate kaakati bagamba nti nno kubanga olwokuba nti saabikole ate mbimalu naafuna ddi ebyange naye nina kulaba nti nsala amagezi naawe nnondeka weyagala kuki weyagala omuteeso nja kukuba oluggi nvira ngende tonkuba kati omanyi kyobaokola taata fuluma naye nze manyi gwe mwami wange onjagala nze kibanyi labu ye mutamanya genda baba sagala nziremu kudda wano ku geti ng'oddamu kunsinikira mu binyi bw'oba obuliddwa kwana toddamu kunjasamira owulidde mukazi wo yenze ne bw'oyagala kaaba ne bw'oyagala kusitama nze mukyala wo okomeo tuterese embaga koya minengedeke yesu yalama papa eto ngaduko fune kilo kidla baro ngada renga motoka nentereza neno wala nchaka de kunsuku buliyo manyo ngenda kufa obwavu mbeera nga ni munaku mama wange taterera ku nsiku no naye kati agenda kuterera wengenda kutwala obukadde n'obukadde yalama yesu mukwano gwange wangi manya ekituuseewo niŋŋanga abikooye ebiki ebya hotel ogikoye kubanga ebintu ebijjudde mu hotel abakozi bonna tebakyantegeera sikyalina kyembagamba ne bampuliriza ompulira bulungi ne mubaamu omukozi omupya alimu sina kyemugamba nampulira buli kyemugamba ekisooka yabonyabonya banne buli mukozi ali ku hotel yamufuga we nagenda okubuuza manager yaŋŋamba mama eyamuleeta mama yatandise okuleeta abakozi ku hotel yes omuwala ayinza okuba ali fine kubanga asikiriza abakasitoma alabika bulungi it is okay naye ate mama yatandika ddi okuleeta abakozi ku hotel wuliriza maama yaŋŋamba nti alina omwana wa mukwano gwe gwayagala ajja akole ne mugamba anyway maama nze sinze nvunanyizibwa kuleeta abakozi
ne mugamba mutwaliyo ku hotel abavunaanyizibwa bajjako bamuwa kyekyokola bamuwa interview balabe engeri ekikolamu lwabanga mwamuwa interview ne mulaba nti asobola okukola obulungi then awo mbasi kiina akoleza but anyway nja kwogerako ne maama ndabe ku ky'omukozi oyo ate n'ekirala naye yennyini ngenda kutambula ngende mulala ensonga etuleese wano ababiri tetujjangako babiri wano netukuyita ensonga etuleese wano omuwala afuuse ensonga ku woteero eno ani yeeyitaani era yajjawo atya afuukidde abakozi bonna bamalako emirembe mbw abacunga abayita woteero egenda kukola oyo omuwala yeeyitaani era yaani wano oyo mukazi wamwe bagambye abawala bamuyita mu China bamuyita oba mudaama oba mu China oba mu Kikuyu oba mu Kiki bamwadde n'amanya naye manager ensonga neeri serious abakozi bagala kuvaano bagende ate ne hotel tetugenda gikiriza ffe kugwa fetwalayira nze ne Robert tewali kukkiriza ne hotel kugwa nze kyenjagala okumanya manager oba gwe wamuleeta oba afaanana atya oba mukulu nga kitwanjulire tukitegeere kuba nze sigenda kukkiriza hotel eno kugwa kidadi bwaba tanaba kukitegeera nze nkitegedde kuba dadi yasinga waggulu nze nenzirako gwe noddako obukulu wano kakati kino njagala nkibabulira namwe mukimanyi kubanga ebibuuzo bino mpulira nange tutandise obikoowa omuwala ono okujja kwe jjajja mwe ye yamuleeta n'amuleeta wano maama wa John ng'amugjawa yaŋŋamba nti muwala we era naŋŋamba kuba nze nagezaako awo nga ndaba akola ebitajja nenjiŋŋamba oba mugobe agende najja wano neyekola obusolosolo n'akyankalanya wooteri oyo omuwala kasita omugambako ebyo byakola era bwakeera wano najja n'akola obusolosolo n'akyankalanya abakozi bonna yagamba omuwala alina okukola wano kuba muwala we muwala watumugobawo tubanga abatamwagaliza kankubulire waka tubeerayo abantu aba bana ffe babiri ne dadi bataano naye jjajja ne mami tiwali muntu mulala oyo jjajja yava Kenya ogu n'akaguguke taleetanga muntu yenna so kati manager kiri bwe kiti mpozi ko nga goga obuvunanyizibwa obuto obumanyi bw'oba omanyi nti yegwe manager olina obuvunanyizibwa obugaana omuntu yenna woteero singa abaakola ebitakkirizibwa sigenda kukkiriza woteero kubanga disrespectinga nnyo banne tetugenda fira bakozi bano bonna bonna ekikulu gyonna ekiro ekinyiizaako kiri kimu bwe tosiiba ku hoteero fe abagisiibamu tuyita mu bizibu bingi nnyo ate omuntu bwakugamba bw'ogamba ogenda kujja okikoleko naye ate ekinneewunyisa maama asiiba nnyo ku hoteero maama muzibu alinka maama wange oli bwe yali mukama amuwa ekiwumula ekyemirembe saagala mwogerako bubi naye ye muntu gw'ogamba oba abantu b'ogamba ekino omugamba nti ekintu kino kitambula bwe kiti ye nga takitegeera naye engeri bo gye bataabikuliramu oluusi oyinza obutabanenya ebintu bajja kukwata bikwata empolampola bayige biyige naye tebabimanyi bo tebalina okukola nze nalirowooza nti tekikujja ku mulimu oba tekikujja ku mulamwa omuntu yena yina ng'olina gooluyo gy'okola omuntu ne bw'ayogera ki ne bw'agamba ki kiba kirungi nnyo okiremereko lwa muntu omusebo oba mumukwana kisikitegeera kuba baŋŋambye waliwo ebigenda mu maaso byesitanategeera ssebo naye ate nze omumanyi we mbikwatamu tebigenda bba byangu kyoba okola kola ekirina okukola kyemba nnyonnyodde kyekyo siina kyamaanyi kyenyinza kuba nnyonnyola kyembabulidde ku muwala oyo kyemmanyi kyekyo kyekyo gwe kyokkaatiriza olinga agamba nti naye wa famire manager beera mu kirasi kati Robert ngenda gamba jjajja engeri gyampadde ensonga ya jjajja nja kwogerako ne jjajja tulabe ekyokukola tujja genda babiri twogere ne jjajja tulabe ekyokukola naani gwotwala mu bajjajjaabo nagamba controlling abajjajjaabo omuntu ogwo tobinyingizaamu kubanga nze bwe naatandika okwogera naye nja kubeera ng'oli saagala onyingizeemu nja kuba mu mbeera naye nanti kati jjajja waffe nze naawe ate saagala otandike ndooza nze ensonga yange manager ekyokola kiri kimu nze okomawo wano nga waliwo ekikyuse ekina kiganye igwe naye wajja kubaawo omwadda mu kifo kya manager gwe bajjajjaabo jjajjaawo tibakyali bajjajjaabo kuba yasigala omu jjajjaawo muzze mu kiraasi omugambe jjajja ekyokola kyekimu nkukwata empola era nkukwata oli mumbejja naye bituuka mu ssente za dadi nze awo mba sikyakutegeera bumbejja bwe oyo jjajja saagala otandika ebintu kuteekamu discrimination oyo jjajja wange nawe jjajjaawo owulidde jjajja wange era gamba jjajja waffe gwe mulage nti osobola okumuyitako okole ekyo ekituufu naye omuntu buli waba akola ekikyamu naawe nokkiriza ogende n'ekyo ekikyamu kiba kitegeeza nti gwe byokola tobitegeera aba akuyiseeko
kati aba atandise kufuga ate kisaagala so nkusaba mukwano kiriziganya nange odde ku mulimu okole bulungi nnyo ebyo byonna bijja kuggwa gezaako kulanga obabuulira basobole okuteeka ebintu mu nkola nga bw'obyagala nange kenyini ngenda kwogerako nabo ndabi nze mbadde mpeddemu amaanyi ng'ebya hotelu ngenda bivaako oba kutuula waka ntuule waka naye ze ebya hotelu mbadde ngenda bivaako naye mbadde nkusaba kyonna okidduse mu bwangu tobivaako kubanga nze bimalamu ddala amaanyi bimaliramu ddala amaanyi gennyini tobivaamu kale nga bw'oyogedde tugende nakyo ndabirayo ku mwana ndetere kakyali kale tuteekako jjajja anti ajja kubeera jjajja waffe singa aba ategedde n'ava ku wotero kuba ddadi singa aba afudde nze ngenda okulaninga bizinensi eno ate abakozi njagala ntuuka wano nga bantegeera nga ddadi bwe bamutegeera so saagala batandika okwetemamu ate nze ngonzi jammulayo anti nkujjamu singa onaaba ozze ku saidi ya jjajja mba sikyakutegeera bumbejjabo njagala obeere mu kirasi ogambe jjajja kole bwetu ne bwetu abakozi baleke dukanye bizinensi ya ddadi oba ya ankowo nga tutegeeragana awo nja kubeera jjajja ajja bba jjajja bulungi nga simunaakutaba kati si jjajjawo kyogeza jjajja wange naye singa bibeera bigetandisa okuyiika sente n'oluganda byawulira kamale genda funa kyakulya kati nze mba ngenda baddira mungi tosobola kuddira muntu yava Kenya tamanyi bizinensi bwedukanyizibwa tamanyi mu kyalo gye twava ddadi tamanyi bwe yatuyana ng'ayiya sente kati atandika okugamba abakozi bave wano ani agenda waliwo abakasitoma abajja olwa keya y'abakozi nti abakasitoma gundi omukazi oyo baweereza bulungi kati ng'atandika okugamba maneja ngaabo kati watandise okucunga abakozi batamanyi bamazeewo bbanga kiwa kati olwo bakasitoma bagenda okujja olunaku olumu tokimanyi kyenagamba kyenjagala nja kutta nze nja kunyiga muganda nga omulaba nze namutta kati nokola kyenjagala mangu nkoyeewa obudde mbw ate mpaamu obudde naawe nja kunyiga